Amanya bampita Ashley Baby. Ashley Baby ndi muyimbi. Akati mbadde nyimba n'omuvubuka amuyita Vizo Madda. Naje naye nagenza okuyimba, nagenda okomawo nga Vizo Madda yasudde ebintu byange wabweru. Kati barasanga ebintu byange byonna nga yabisudde wabweru. Nembijjawo era nembitwale nenzire nasa naje nali mbeera. Wali saluni yange. Akati saluni yange eyo Vizo Madda yagimpunza. Kati mala kuntunza saluni yange. Mala kuntunza saluni yange yonna yali erabirira family yange yonna. Nga sirina kyakuzaako kyonna. Kati nange sirina kyakuzaako yansi olubuto bwebuzibu bwenina. Olubuto banga ki? Olubuto luwezeza lugenda kuweza myezi 2. Kakati olubuto lugenda kuweza myezi 2. Nange nsaba buyambi bwammwe wennaje eyo naje muli banaye nsaba buyambi bwammwe nsaba munyambe. Nsaba munyambe bannange mbegayiridde. Yenna mulabako eyo yonna gyali. Munyambe muntaase mumutuuseeko kano aka video. Oluyimba mbale mumaze nalw'ebbanga ki nga mulukoze? Oluyimba lubadde lumaze myezi 3, lubadde lumaze myezi 3 nga tulukoze. Mwalukolerawo? Oluyimba twalukolera wa Eno Beats. Ani bantu ki oyagala bakuyambe? Saba bagundi bachalibe bonna bamanyi nga mulimu ne manager we. Mulimu ne manager bamuyita Bon Gaga. Badde nsaba nyambe n'emikwano gye gyonna ejjeyo ku attention abamanyi. Bonna nsaba banyambe bamutuuseeko n'obubaka. Oyo Vizo Madda munoonya yankola bubi teyandibadde ye kubanga buno obudde bwe mbadde mwetaagiramu. Akati oluyimba lwembadde tubadde tuyimbye ffenna oluyimba baluyita Njigaziye. Akati ayagala okakasa nti badde ennyimba naye agende ku YouTube oba ku TikTok ku Instagram wonna ajalusangayo oluyimba baluyita Njigaziye. Kakati bwe yalabye nga lumaze okuba ye n'abula n'agenda ebintu byange byonna n'abisuula wabweru. Mbadde nsaba munyambe mwenna balabye ka video kano mukatambuze katuuke ku buli omu bannange munyambe ne Vizo amulabako yenna amugambe nti n'omunoonya.